Yes, best kalo gambo chamu na Kampala gambo chamu na Uganda manye ndobozi wa mtantambi Jimsona Bound Rich Boy Max Junior made in Uganda. Wewe kwanti otambula na fe, wewe kwanti subscribe, wewe kwanti oberao, no gama no kutambula Rich Boy made in Uganda. Onakulwa lero His Excellency the Ghetto Gladiator na maunuli moja made in Uganda. Chagulanyi Center Robert Lubereta Tembo okubiri Lubereta Tembo yes. Omusajja ono yali mu ghetto navayo. Olunaku lwaleero asobola okuba nti oba agenda ekitaliya okusobola okuba nti akyalirako bagiyita kigo okusobola okuba nti akyalirako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Segrinya Kogata ne Alan Sewanyana musajja wa bwino MP Makindye I think yes okusobola okuba nti boliawo batuukako ku nsonga bano no bakwatibwa nga bavunaanyizibwa omusango gw'okugenda maaso n'okuba nti bafandinga facilitating obutabanguko bw'emirembe mu ggwanga oba mu Central East bagamba Masaka Greater Region era nga banono bavunanyizibwa ku bijambiya oba oliawo gavumenti gwe balanga bagezaako okuba nti balwe banoonya bail tebasobola kuba nti bafuna bail era nga bano bakyali bagenda mu maaso n'okuba nti badetainingibwa paka olunaku lwa leero Bobby avuddeyo nasobola okuba nti abakyalirako nga gamba nti ba MP baffe abanupu bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa ku misango egy'enjawulo era nga wano n'okubaddeko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Senyonyi ne Lubongoya yes Lubongoya ngono esekuritale waabwe basobola okuba nti balabikibwako olunaku lwa leero okuba nti yes mpolampola bagenda mu maaso n'okuba nti balaba nkugambye Mapitanta Jimso Rich Boy Maxudi Junior tugenda kuba nti kutuusako vidiyo eno osobola okuba nti ogyekanye bulungi why Bobby Wine asaze okuba nti akola bino nga Bobby Wine ayeyogerako engeri gye batuuseemu ne style obweti naye ng'ate gwayagala okuba nti olwanga naffe ogenda kuntukira ku namba 0787 yes 0787 ngamba +256 787 009535 ngoyagala kulanga naffe ene business oyagala kumbuzaako osobola kumpaka WhatsApp netusobola okuba nti tunyumyanyumyamu mpolampola netusobola okuba nti tutuuka yes nompa business netwewa business netusobola okuba nti tupushinga business yo nosobola okuba nti ofuna ebintu nga birina okubeera yes ngamba nti buli muntu yeetaaga justice mu nsi muno era nga oba oliawo buli omu yeri ateesa okuba nti afuna obwenkanya so kyanaku nnyo okuba nti oba oliawo baganda baffe bagenda maaso n'okuba nti babonaabonyezebwa I don't know whether it is or not okusobola okuba nti oba oliawo tebafunye justice asobola okuba nti abamala n'okusobola okuba nti oba oliawo nabo basobola okuvayo balabe ku famire yaffe katulabe Bobby kyayogera yagenze kigo kulambulako ababaka kati esaawa namaze kutuuka kuyimbira kyali so yembeera eyo mbadde nkyakutegeezaako embeera eri mu kitundu kino baganda Please, can you cross the other side? Yeah. Cross. Yeah, it's okay, I think. We can have those on. You can come. Please, you're not explaining something. Yes. You have to do Stop there. You are supposed to stop here. Please, if you cannot understand, then extend. Okay, so, well, as they requested, just to wait a little because they are uncomfortable with media going beyond this stage. You will have the interview later. So, let's just finish briefly, then we'll come and engage you. okay So you can be there.
Well, Mulonja to go to Geto TV. His Excellency Robert Chagran Sentamu, Secretary General Chibina, David Lewis Lubangaya, Sako, no more Gaziwe Chibina Generation Platform, but to say Echigo, Wano, our Swida, Rabaka, Waka Wempe North, Honorable Muhammad Segirinya, Manjubamani Nge Dubos, Mr. Update, Sakone, Honorable Alan Sewanyana, Kowa Makindi West. Basibidde wano akabanga wano ekigo nakolwa leero baze kubalambulako nga bwolabye okuviira ddala ku makya program ebadde mpanvu naye olwa wano nawali atasobodde kutuuka mu budde bw'okumakya nga bw'adda kiplaninze olw'okwewala biki ebiyinza okuddirira jjukira nti you have to be in touch oba oliawo n'abacoordinating ekifo kino but finally he is in this place awerekeddwako omuwandiisi oba omutesiteesi omukulu ow'ekibiina kya National Platform munnamateeka David Lewis Lubongoya saako n'omwogezi Joel Senyonyi nako lwaleero tanaba kuyingira naye emmotoka bazivuddemu ne bakkirizibwa okuba nga basukka ku kakomera akasooka bwe batyo ne bayingira mu gate ey'okubiri kati bali mu ka room kali mwe batera kubanga balina okusayiningira okulaga details zaabwe before entering okusinziira ku ebyokwerinda abatwala ekifo kino bageza kwogerako oba okuwoyawoya abamawulire nga babasaba basembereyo bakolereko wala n'ekifo kino era nga bwe tutyo ne tukaanya nabo ne bakashwaringa President Kyagulanyi Sentamu nti ajja kubanga ayingira so long as timu y'amawulire esooka n'esemberayo twogera bino ab'ebyokwerinda bo nga bulijjo babeera alert ku mirimu gyabwe ndowooza youth can see them from a distance saako n'ekitundu kino kyonna so enkya ya leero lunaku lwa Monday we are just looking at the day how it has started and how it will end nga tulaba butya olunaku bwe lutandise era okukakasa ddala nti eno prison you can see ezimu ku motoka ezitwala abasibe mu kooti nga zifulumayo so n'olwekyo omwami Kyagulanyi President aziddwa bbali wali mu kayumba sinakindi boolyawo emmotoka eno etwala abasibe sobola okubanga eyitawo tetumanyi eboolyawo baza okulaba yamu kwabo abagenda mu kooti tulabamu obwana obuto nnyo nnyene ddala tetumanyi obabaana b'abasibe tetumanyi obabaana b'abasirikale so embeera bwetyo bweri wano ekigo bwatugobera ku Geto TV tojja kufiirwa ekintu n'ekimu weekuumire bwekomizi wano ku Geto TV tugaka tukusaako buli kimu embeera yonna nga bwesuubira okubanga ebeera mu kifo kino ojja kuba ogitegeezebwako ojja kumbuulirako Kyagulanyi agenze ekigo okulambulako ababaka kati essaawa eno amaze tuuka naye tanaba kuyingira kyali ku mulyango sekete byogera musoke mukono yekiryoga yes so yembeera eyo mbadde nkyakutegeezaako embeera eri mu kitundu kino baganda baffe bonna abakola omulimu gwe tukola nabo bannamawulire bannange bava mu broadcast TV radios foot soldiers mwenna abali online platforms. We really respect you so much. This is the sacrifice, a little thing we can give our country, making sure that abantu bawansi bategera church kenda mumazo. So we salute you guys, those in a country abali ku ground abakola emirimu nga musinzira na ku ground wenyini nenga ate muri online media houses asakona abo abali evonaira. We really salute you. Murukaze nga buzira abano mukwabo abarekedeko President Robert Kyagulanyi Sentamu okujja okulaba ababaka bejjukira nti ababaka bano Sigirinya Munne Sewanyana bali mu kibiina kya National Platform, so bamemba abajufu ab'ekibiina kya National Unity Platform. Ekisooka abalabanga president w'ekibiina, ekyokubiri abalabanga mukulembeze waabwe abatwala nga president oyo boolyawo bo gwe bakkiririzaamu okuva wekyatandika mpaka n'otuli gyebuvuddekaawo. Twalaba Mwami Sigirinya ng'atulaga kiki ekyali kimutosiddwako naddala nnyo ku nsonga y'obukosefu bwe yalina. At first yali mulwadde nga twabalabakawo nga bayingira nga balina obuzibu mu mbeera y'okuba nti baali bamenyifu tumanyi kikyabatuukako. Up to then they have never talked to their lawyers, they have never talked to the public. Tumanyi kikyabatuukako naye shocking pictures oba ebifaananyi ebyasembayo nga biyitiisa n'okutiisa ebyalabikirako nga Maka musajja gwe ebyali
byalabikirako awo nga Ssegirinya atulaga ekigere ekyalimu obuzibu oba wansi kirabika either yali ayokyeddwa ekintu kyonna oba ng'alina ekintu kyalinnyeemu. So embeera eyo nsaba munzikirize tusooke tukole bwetyo olw'ensonga y'ekitundu kino ekya Kigo Prison. Jjukira nti wano mwannyinaffe Olivia Lutaya naye ali mu kitundu kino ekyawono ekigo ate esaako abasibe abalala bo bali mu bitundu ebyekitalya okuli Bamachete esaako ne ttiimu endala. Era twagala okwebaza bonna ba Foot Soldiers abakulembeze ab'enjawulo abafuddeyo okulaba nti batambulira ku nsonga y'okulambula baganda baffe abali mu kitundu kino oba abali mu prison y'ekigo saako n'eyawali ekitalya. So embeera eyo jjukira akafo kano nga bw'okalaba ke kafo ke kamu nga Ssegirinya yakateebwa saako ne Alan Ssewanyana ekkubo lyekuleeta eno ku prison. Kati ekkubo eryo bw'oliraba erikuleeta eno ku prison ate ekkubo lino lyeriyingira mu prison munda. Ekkubo lino lyentonoddemu essaawa eno drone ziri ezogerwako ezazaayo ababaka zaafubutuka mu bitundu bino era ng'abamawulire baali at distance the other side. Era abamawulire nga bali eno bagenda okulaba nga drone ziva mu bitundu byeno bwe zityo nezenyigira wano nezikwatira wano. Alan Ssewanyana bamugiramu wano naye ate ye Ssegirinya yali amaze kuba nga asukka wano. Jjukira nti yali mmotoka y'omubaka wa Kampala Honorable Shamim Marende Council munamateeka wa People Power bw'atyo bali bamaze okuba nga basukka wano wona nga bakkiridde era bamukwatira eri wansi ku main road. Lino ekkubo kwe kuli ekkubo erigenda ebisaabala ewa President waffe ku One Love Beach, wali ekkubo erigenda Entebbe, wali ekkubo ate eribadizidde eno mu town ebitundu eby'Ebusega. So ekifaananyi gwe ali emitala mu nyanja nawe atamanyi kitundu kino nga bw'osobola kuba nga nkubira ekifaananyi kino. Era Kigo eri ku mazzi wennyini era nga bw'olaba nti ekifo kino kyetoleddwa amazzi nga bw'ogalaba nti prisons ezisinga make research why zibeera nnyo ku mbalaba z'ennyanja oba mu nnyanja. So embeera eyo I think I'll be ending from here for now, but shortly we shall be letting you know whether the president has been allowed to enter or not. We have to hear from above. So we don't know whether they are still consulting from above or not. Uganda. Inakuwa ina national ID ekyokubiri nadanye mukasera kana akekirwadde ekya COVID-19 inakuwa ina ebbaluwa hakasanti ddala maze kubanga weekebeza toli mulwadde agency anti president Saako ne team ye batambule nayo then ekirala ekyo inakuwa ina nakyo of course ngomanya abantu bogenda okulaba ate kyesubira nti Mama Robert Kyagulanyi Ssentamu inokubanga amanyi abantu bagenda okulaba twogera bino Robert Kyagulanyi Ssentamu president bwati amaze kubanga ayolekera mu kayumba kalavuddemu nga bwe tumulaba ali escorted by Secretary General. They are very smart. I guess Secretary General ali mu suit ya kawunda mumulaba nga bwati bwa yambadde. Joel ali mu t-shirt erimu blue sorry shirt erimu blue nayo ya kitengi ate president waffe Lijju Musajja designer ayambalire ddala ekitengi ekiragira ddala African culture ate wansi ayambadde bulungi. He's very smart in a gene way. So yembeera eyo president bw'atyo ayolekera ndoze faana byomubiraba we are in a distance naye abwenti beso kubanga nkutegeeza. So we are waiting from here era nga okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino atukakasiza nti bwe bana bafudde munda bajja kuba briefing what has already happened inside biki ebiri mu mbeera. And for those of you who really don't understand